woba olaba olimba omulenzi lwe yayimba fenna twali tetulumanyi nange yali ku TV nga ntudde nga nakava mu nkuuka ne ngamba ddala ddala lwaki regisia so sera we yayimba oluyimba omusheshe olwe ne Spice Diana abasinga bahypinga ekirala ebintu by'obucupa bino abantu bwe bakubye omuntu obucupa abantu abataano it does not define the whole Uganda nti ekyo kyebadde eyagala tekidefininga buli muntu abadde mu nkuuka nti kyabadde ayagala era balwaniridde Azawi mu nkuuka mwalimu abantu abagala Regi mwalimu n'abantu ba Azawi kati njagala Azawi to die you know I love her so much her music is amazing she's so sweet ye omu ku bayimbi bengambira ddala ensi nti bali down to earth and really amazing so Regi si muntu mubi si muyimbi mubi so nolwekyo tuleme okuteekawo mbu era abayimbi kati aba central tebajja genda Mbarara there are a lot of Mbarara people here mu Kampala mwendi nze nsomedde mu Buganda endabiridde so tuleke okuteekawo ebintu ebyogamba mbu ate kati Regi ajja goba abaana ba central Mbarara no teri muntu ava Mbarara ne bamugobe Uganda I'm asking politely in case this gets to Regi tuleke okuteekawo obutalo obuli personal ku talents z'abantu ate naye wadde Uganda tuleme okukiteekawo nti era olw'okuba bafuna misunderstandings ne Azawi ekyo kidefining embeera zobeeza Azawi the good both mu ngeri zaabwe Azawi mu central wa tabu ne international Mbarara oyogera ku Regi naawe okubwa so bonna bayimbi balungi bonna bayimbi bakabi katulabe Regi ye yakyogeddeko ki wabula obutalo tuleme okubuzimbya you people let's be polite let's be good people era bagala Uganda entebekevu so let's watch Regi ye kyakirowoozaako mpozi nga naye teyakitegeera nze tumi omanyi ndowooza nnyo okusinga okugamba nti buli omu kyoyogedde kyekituufu Regi ekyamukubya omwana gwe yasoosa ku stage this was his platform not for the other young boy yandimuleese eddako ng'abantu basoose ne balaba nti Regi yazze okuyimba ne tulaba baba ndimukubye obwobucupa so let's see Regi ne ki ye kyalowooza Last week waliwo incident yabeerawo nebeera ku social media between you and Azawi. Kyali kimuka. You ask the other artist I think. Yasobola okunyonyola obulungi okusinga. Okay. Siri munyonyozi mulungi. I don't know how to kunyonyola obulungi. The other artist is going to explain it. Binje. There is sijja biteka kimu ku kimu but kyensobola okusiima nti this year our plan as Awesome Entertainment, we have executed everything and we are ready to move to another year. Nothing is left behind. We don't have a backlog in next year. Okay. Yes, ma'am. I think those oinokubuza abayimbi if their aim is to cross central obabuuze bakugambe ekibatawaanya bakujja ne baby. Ye nagamba nti no ine empisa embi okola stand so kyesinga nnyo crowd kyesinga nnyo amawulire mbw ate obikola mu ngeri ya ekola eri tribalistic nti oyagala nnyo okulaga obusosoze mawanga. I wouldn't want to talk much about that issue. Oli eyabyogedde sooka omalirize kiri byayogedde obimuwe akunyonyole kimu ku kimu nange nja kugamba ebyange after that. Thank you. Chibi okubeeranga no I always sing big crowds naye ogenda okulaba ekireesa ntalo ziva ku bantu babiri naye tutwaliddemu ffenna westerners it's like now kusosola kuzze kuli mu makati ga region Buganda so it's like waliko okusosola okuzze but I think that's life ebibeeramu that's just ntalo kubanga tuyimba nali nyimbyeko crowd nga y'Abaganda just kana akayiseemu ate kati abantu bakooye bo baagala kulagako tosobola boba toli waffe tetukwagala so olutoro baba ffenna tuli ba western maybe batukutte wamu banyankole ffenna tebatwagala ku stage situkanga wantu abantu ne bareactinga bwe batyo nga tebaagala music yonna eva western so ndowooza abantu abalala bakikutte bubi entalo zaabwe ffenna ne bazituteekamu mbasaba mugyewo eyo difference ffenna tuli wamu tuleke ebintu by'okulwana si birungi ffenna tuli bannayuganda.
there is something teri kintu kisinga kubeera so local and barbaric ng'omuntu okulowooza nti ensi ekusosola. I believe omuntu okulowooza nti bansosola, it's a weakness. When you are weak, you stand to say that bakusosola.